Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo webale kwekumira ku UG Updates TV. Olunaku olw'eggulo Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagasimbaganyeko ne Mathias Sikoura, ambassador w'eggwanga erya Germany. Jjukira nti nno ennaku eziyise emabega ab'ekibiina kya PLU ekikulirwamu Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni baali bategese okwekalakaasa era twalabye nga bakituukiriza nga bamaakinga nga bagenda wali eri ku embase eya Germany. Wabula bano poliisi yasoose bakugira n'oluvannyuma n'ebakkirize bakulemberemu basobole okugenda n'okwekalakaasa kwabwe maaso, era kwagenze maaso okwekalakaasa kwabwe nga beekalakaasiza ku ggwanga erya Germany. Naye kino abasinga amawanga agasinga oba saako n'abakulembeze abali ku ludda olw'opposition eno bagirabye nga advantage, era ade balinze bano bakole ekyobutumbaavu beekalakaase bagende ku kitebe. Olw'ensonga nti nno okusinziira ku Vienna Covenant ku byonna ebyasayiningibwa butuufu tekuli tteeka na limu Mathias Sikoura ambassador lye yali amenye. Jjukira nti nno entabwe eva ku ki? Entabwe eva kusinkana kibiina kya National Unity Platform wali eri ku headquarters e Kavule ne bawayaamu essaawa ezaali ennungi ennyo ekintu ekyeraliikiriza gavumenti, era Muhoozi twalaba nga agenda mu maaso n'okulumbagana. Oli ku UG Updates TV kosinzira obbanga otuwuliriza kutegeeza nti gwe tannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ubeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Kakati oluvannyuma lwa European Union okukyalirako ekitebe kya National Unity Platform twalaba nga ambassador ono bawayaamuko n'omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ekintu ekitayisa bulungi gavumenti saako ne institute eya UPDF, era baagenda mu maaso aba UPDF ne bawandiika ebbankaluwa mu butongole nga balaga nga be beekutuddeko mu military ties n'eggwanga erya Germany, nga bagamba nti baamenye endagaano eri mu Vienna Covenant engeri ba diplomatic gye balina okweyisaamu mu ggwanga eggwira. Wabula mu byonna ebyayogerwa byalinga ebigezaako ku defendinga Muhoozi Kainerugaba ku ngeri gye yali astatingamu ye n'engeri ebintu gy'abirowoozaamu ne kyalowooza okuzzaako. Jjukira bino oluvannyuma lw'okugwawo yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter gwa social media n'apostinga eraga ekanga era etiisatiisa badiplomati bano nga bagamba nga bwagenda obbakwata abasibe era abafulumye eggwanga Uganda. Wabula bo mu kudduka baddukira wa anko w'enfanfe Salimu Sale eggulu. Olukiiko lwalimu ne munnamawulire Andrew Mwenda nga bagezaako nnyo okuttaanya ensonga. Wabula ambassador ye yabagamba kimu nti Muhoozi Kainerugaba byagenda mu maaso n'okutwitinga byandibanga mwabimanyiira era nga temulabamu na kigendererwa, naye muyina okumanya ffe tubirabanga ebyamakulu gye tuli kubanga obulamu bwaffe buli mu matigga, era kituddukidde eno lwa nsonga tulabanga obulamu bwaffe tetuli seefu ku musajja byapostinga byagenda mu maaso n'otutiisatiisa. Ate n'ekirala kino tekiri kututiisatiisa kyokka, wabula kittattana ne diplomatic ties wakati w'eggwanga erya Germany ne Uganda, saako n'okuttattana investments ne trade mu ggwanga erya Uganda masekkati g'amawanga gano abiri. Enkolagana yonna gye babadde bayina kyali kikittattana. Byemu ku nsonga ez'amakulu ezaali zitindigizza eggendo Mathias Sikoura ambassador wa Germany mu kibuga ggulo okusinkana Salimu Sale. Wabula Salimu Sale yagamba ensonga tugenda kuba nga tuzikwatako, era nkiwa Muhoozi Kainerugaba mu statement ye yakolawo ati Muhoozi Kainerugaba teyeetaaga personal oba individual okubeera nga mukansolinga ku bigenda mu maaso, wabula yeetaagira ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni kitaawe. Wabula tetulabangako kitaawe ng'agenda mu maaso n'okukangavula Muhoozi Kainerugaba. Newankubadde ebyo byonna byaliwo,
okusikanga n'omugwa kwagenda mu maaso nga Muhoozi Kainerugaba naye yeeweranga wagenda otwala okwekalakasa kw'embase era bakituukiriza wabula yeno ensobi gye balinga abaakoze gye batamanyi kubanga bonna badde balinza amawanga balabe ekyewobutumbaavu kye banaakola okugenda okwekalakasiza kw'embase newankubadde embase basanze nzigale basanze sinzigule wabula babakugidde obutakola kikola na kimu action n'emu kw'embase eno kubanga baba kukola kikola na kimu kitegeeza baba bamaze okulumbagana eggwanga erya Germany kubanga kiri kitebe kiramba kipresentinga ggwanga erya Germany era wookirumba oba olumbye eggwanga ddamba kati mwami Yoweri Kaguta Museveni George basinkanye ne Mathias Sikora ambasada w'eggwanga erya Germany kyonna kye baawayizaamu simanyi naye wabula newankubadde asinkanye Mathias Sikora tetunnalabako ng'agamba yasinkanye mutabani we Muhoozi Kainerugaba okusobola omumentalinga oba kugamba eiza n'omuteeka mu right position gy'alina okutambuliramu ne baddiplomati kubanga bino ebintu sigamba nti no bikwata ku bbo wakati wa embassy ne gavumenti ya Uganda gwe naawe munnansi bikwatako kubanga ekitiibwa ky'eggwanga bwe kittattanyizibwa naye onooba okutte ekkubo okgenda mu mawanga ago baba tebakulabamu value sinakiini bandikulemesa okutuukayo oba okitegeera kati muba mutaddewo obukyayi wakati w'amawanga ago jjukira bulungi nnyo eggwanga lya Rwanda ssaako ne Belgium bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bawalaŋŋana gavumenti y'e Rwanda n'egoba baddiplomati bonna ssaako ne bannansi b'eggwanga erya Belgium mu ggwanga erya Rwanda Belgium naye kye yakola n'ekwata n'egoba baddiplomati bonna mu ggwanga erya Belgium aba Rwanda ssaako ne mu projects ez'enjawulo mu kitongole ekya UN abaali bawangaalira mu ggwanga erya Rwanda nga bali mu kitongole ekyo bonna baabagobamu ndowooza olaba kyekireetawo eggwanga littattanyizibwa ebyenfuna ekonomi eyongera okukka ebintu ng'ebyo kati kyonna kye baateesezzaako oluvannyuma kino jjukira baakiteesezzaako luvannyuma ng'okwekalakaza kumaze okubawo kitegeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni yawagira okwekalakasa kuno kugende mu maaso kubanga singa teyawagira kwekalakasa kuno yandibadde asisinkana ambasada ono before ng'okwekalakasa kwa Muhoozi tekunnabaawo oba n'asooka ayita Muhoozi ssaako ne ambasada ne babaako ensonga ze battaanyaamu nekitegeeza yawagira ebikolwa nga bino kitegeeza ki mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala okulekulira eggwanga nga talina nakalungi nakamu kaalirekedde nga ne banywanyi b'eggwanga lino abandiritaasizza mu nsonga ezitali zimu bonna amaze okuba nga abattattana ekyo ekintu kikyamu nnyo wabaawo ensobi ekoleddwa mugirabe mangu musobole okubeera nga muteekawo mutabaganya mangu kubanga kino kikwatagana ku ggwanga ddamba tekiri wakati wa Muhoozi na ambasada kiri wakati w'eggwanga kubanga ono Chief of Defence Force high ranking officer mu institute nnambi ya Uganda amagye g'eggwanga kati waba akoze ensobi te-affectinga ye yekka wabula affecting eggwanga at large ate bannansi bangi abatalina musango mu kino abagenda maaso n'okwaffectingibwa negatively kati ensonga zino mulina okubeera nga nazo muzitunuulira ne mutatunuulira personal interest ne personal desire muyinza obba temubeetaaga mmwe nga mmwe bye mubbye mu ggwanga nga bibamala oba bye mukuŋŋaanyiza mu ggwanga nga bibamala naye munnansi akyagenda mu maaso n'emigigi emito oba ogenda baleka otya kifaananyi ki ky'oba olesseewo kale byemu ku bikolwa bye tuvumaganya oba olyawo gavumenti yaffe byekwasa akasoobo waliwo ensonga ezimu ezirina okukwasa n'obwegendereza n'amaanyi n'okusibwako essira ate ne bazihandolinga n'amagezi so si na buyinza oba okitegeera waliwo ensonga ezimu ezirina okukwasaganyizibwa amagezi so si na buyinza ekyo mukitegeere oli ku Yugi Update TV mukwano gwange nyongera okujjukiza gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako abali emitala w'amayanja kata Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Canada, Saudi Arabia, Jordan mwena mbatumiddeko nnyo habula abali Jordan mbasaasidde nnyo kubanga nawulidde nti ebikompola ebigenda mu Israeli bibayitaawo ku mutwe waggulu
awula tetwongere maaso n'okubasabira musobole okuba nga mbiyitamu mbagaliza olunaku olulungi mweraba.